Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster ng'oli ku mukutu Cookie Promotions wamu ne Ground Media Uganda ng'era tusinzidde wano ku kitebe kyaffe Emmengo. Gwe wenna twetaaga okutuwa business jangu otuukirire Ground Media CEO oba onkubire tukole business olange naffe TV yaffe Ground Media Uganda eri ku Afro Mobile, eri ku My Channel, eri ku YoTV, eri ku website. So jangu tuwe business era yita ku namba zaffe ez'essimu eri 0743 11 03 79 0743 11 03 79 ye Ground Media Uganda jangu obenga otuwa obulango ate tusobola obbawa empeereza ennungi mbakulisizaayo mwabadde morning sunrise nemusikeni mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mulaba ntumiddeko awo kyali wabe bamuyita Victor lunaku lwa kubiri ng'era Student Council agenda kuba tuyitira mutwala by'ekiwandiiko ekiva mu Prince Job Paul Kafeero. So agenda tutemeratemeramu ekiwandiiko kyaki olwaki yasazeewo okisamoningira abantu wano wammanga izito obuzibu bwavudde ku challenge agundegunde yatunnyonnyola n'olwo oluyimba because bangi mukola challenge eyo naye temumanyi luyimba meaning yalwo kati agenda kuba akola kyatunnyonnyola tukwaniriza omukulu kale nange okubasanga erinnya n'eddoboozi Namakajo Derek Frederick era nga nze ssenkulu w'ekitongole ekya the Prince Job Paul Kafeero Cultural Heritage ate nga ne ku luuyi olulala ne musajja munnamateeka nga era nkulembera farm eya Bristol Advocates esangibwa ku Mabirizi Complex. Aba Bristol bagamba batya bali beeyaga tebalina tabu Mungu akuumi baweereza bye basobodde okuweereza ebiganye ne tubirekera Mungu abitukolereko era nga bwe kiri ne mu cultural heritage nti tukola bye tusobodde okukola ebisigadde tubirekera Mungu atusobozese. Cultural heritage yetyo omuntu atanagitegeera kozi mpulidde cultural heritage nesikitegeera. Yes, cultural heritage eno establishment yateekebwawo abaana b'omugenzi Paul Kafeero omwaka oguwedde ndoza mwezi gwa June ogw'omukaaga era abaana ba Kafeero we bagenda mu kkooti ne bafunayo obuyinza mu mateeka ze tuyita letters of administration era ne ziweebwa abo abaasembebwa abalabe baasemba nti bano basobola okubeera so mu nkola ey'okutambuzaamu emirimu gy'obwadministrator one of the family meeting baatula with other guidance okuva mu bantu abalala ne bagamba naye tuyinza kuuma tutya erinnya wamu n'emirimu gya kitaffe ate era taata w'olulimi Oluganda taata waffe omu ku bataata mu Buganda waneeno mu kwomesa olulimi Oluganda omukunja Paul Kafeero nti emyaka n'emyaka gisigale nga gimuyigako ate gisigale nga ginyumirwa ebyo bye yali aweereza eggwanga. So bavaayo ne balaba nga okuvaayo gamba nti bagabane estate kikomaawo tekikola makulu eri eggwanga wabula bakkaanya ne bagamba katuteekewo establishment giyite heritage eve yeddukanye emirimu gya kitaffe gye yaleka tasobodde kumaliriza ate era n'okuvaayo okulaba nga bakuuma erinnya kiyite ligase ya Prince Job Paul Kafeero. We bavaayo ne bakola meeting eyo minutes zavaera ne zisayiningwa ne ziteekebwawo mu nkola ne bakkaanya tukole kye tuyita the Prince Job Paul Kafeero Cultural Heritage. Heritage eno mu bimpimpi ebitonotono byezeekolakolako esobodde okuvaayo nga okupromota kye tuyita community identity ddala omugenzi gye yaziikibwa okulaba nga kyongera okututumuka n'okumanyikwa nti twakolako kye tuyita bulungi bwansi under the theme tree planting mu December era nga tukikola Busansula era twavaayo ne tusimba emiti gya pine 100 ku kijja nga bwe girina otutambula ng'abaana balambika ku kkubo si ku kijja naye ku kkubo erigenda ku kijja so okulaba nga one to promoting a climate change SDGs Sustainable Development Goals
ate n'okulaba nga munono n'obwakabaka Katikkiro asiiba tugamba musimbe emiti so n'okulaba nga nagwo omulanga gwa kabaka tukola ki tugutuukiriza. Tetwakomaawo era tuvaayo mu community identity tukwatagana wamu n'aba boda era waliwo activity endala igenda okubeerawo okuvaayo okuwa aba boda ddala ab'enkoko njeru ng'odda omugenzi gye yagalamizibwa reflectors eziraga Prince George Paul Kafeero Cultural Heritage okulaba nga abantu bategeeza nti omugenzi yadde yatuva ku maaso naye akyaliwo si mu nnyimba zokka wabula ne mu community gye yava gye yakulira gye yaziikibwa byonna bikola ki nga bigenda mu maaso era n'egimu ku miramwa egya heritage kwe kulaba nga bateekawo kye tuyita eco tourism culture center wawe yaziikibwa wennyini okulaba nga tekikoma bukomi just ku kijja naye wabeerewo ebintu ebirala ebitumbula olulimi Oluganda ebyessanyu nga campfire storytelling places zisobola okubeerawo so bintu bingi ebyateekebwa mu heritage eyo byeyina okuggusa era ndowooza wamu ne ba partners abalala mu maaso eyo era tujja kuba tulaba emirimu nga gitandise okukyukako nga renovation eri ekijja n'ebirala developments ezijja okuteekebwawo talks zigenda mu maaso ne ba partners bwe tutasobola kwanjula kati naye tujja bbanjula ng'ekiseera kituuse so kyekyo obumpimpi eri ku cultural heritage kikyeri biki byekola n'okulaba nga nazino ennyimba zennyini tezivoolebwa zisigala zijjayo ekitiibwa ky'omugenzi n'erinnya ly'omugenzi nga bwe yali alambise mu nnyimba ze ez'enjawulo. awo wennyini Council Derrick gw'ogiramu wa mu pikica kutandika okuba nga okwanyaganya oba okwatagana ne famire eno ey'omugenzi? Nafuna omukisa nti we baatuula mu bantu abamu be balowoozaako nga abaana balina structure mu heritage nti heritage eyo ekulemberwa board era board abatuula ku board gwe musaayi gw'omugenzi Paul Kafeero era bo abaana bwe bakirowoozamu right nga balaba nti ndowooza oba oli awo nina ebisaanizo okulaba nga nsobola okuvaayo okusooka okukulembera ekitongole ekyo so ne bannonda ne bampa omukisa ne nnondebwa nga ssenkulu wa heritage era byonna byenkola biddukanya nga ssenkulu wa heritage nga tojjeeko ekifaananyi ky'okuba nti ndi kanso okusaidi endala so okuba kanso n'okumanya amateeka gannyambako ndowooza okulaba engeri gye nnyinza okuddukanyamu heritage because ebisinga mu byonna bitambulira ku kintu kye tuyita copyright and neighboring rights. Wetwoga copyright and neighboring rights tuli ku copyright yokka abasinga bategeera nnyo copyright naye tulina rights nnyingi oba amateeka mangi mu ebyo tulinamu image rights tulinamu neighboring rights patents biki bingi ebiba bigenda mu maaso so heritage erina ebyokukola bingi nnyo so bannonda nenfuna omukisa ogwo okulaba nga mpeereza ate n'okutambuza ebirooto by'omugenzi Paul Kafeero nga tuyita mu cultural heritage. Council njagamba nti twali tuyingira Valentine awo akayimba kano ogunde ne kakomawo saawundi eyo nekomawo ku TikTok era abandi bakakozeemu challenge so tutandikira awo obuzibu bwavudde kukola mu challenge gwe okuvaayo ku issuinga letter of summoning these people oba tetujagamba nti tuvuddeyo ku challenge oba ku luimba lwa Dipo Naziggala owali ogunde nga bwe nkugambye nti okuvaayo tejeno yateekebwawo bingi badde bigenda mu maaso mubaddemu meetings ez'enjawulo twali tumeetinga abantu ab'enjawulo twamitingako ne UPRS era nayo we settled nga tulina talks tulina okwogera era njebaza omulamwa gwe twaliko twaguggusa tegwali public naye gwali nagwo gwongera okustrengtheninga emirimu gye tulina okukola nga heritage so tetuli kulimba luno lwokka era tuvuddeyo nga tulaba era wetegezaako waliwo n'ennyimba ezimu ezize strikingibwa down ez'omugenzi Paul Kafeero nga ziri ku platforms totally enfu ate nga bazicommercializinga ate era ntegeeza nti nenda tonaba ku strikinga down nazo tuzikima so walina okubeerawo only one official channel mwezirina otambulira then n'abasigadde banyumirwe last year ndowooza mu mwezi gwa October November era twalabayoko n'oluyimba olulala lumu lw'ekimenenya amazina olw'omugenzi Paul Kafeero olugira nti kasujja mpaka ku gita era twalabawo kukola waliwo n'omulala yaluddamu
naye nga same melodies na revoicinga with different lyrics nalufula political, totally political. Era naye ku list kwali olulimi olwo kweruli. So kitegeeza nti tetuli ku just ogunde naye tuli generally ku music w'omugezi Paul Kafeero n'ekitiibwa kye nga ligase. Era mu bantu list gye twasindise mu department yaffe y'abannamateeka aba Bristol Advocates erimu Ekiwemenenya amazina, erimu Dipo Naziggala, erimu abayimbi list nene naye betoogadde okusooka okukulembera nabo, erimu oyo omuyimbi eyaddamu Kiwemenenya amazina, I'm forgetting the name, bannamateeka bajja tuwa amannya ge, erimu omuyimbi Lil Puzzle eyavuddeyo ate ye na revoicinga totally on a political messaging, erimu omuyimbi Kididi ne munne omupienti Pieri, something a name like that, simumanyi bulungi. So omukubo Lil Puzzle made it political message on the melodies of a cultural song. Oliye n'avaayo ozito omupienti Pieri ne Kididi bo ne bavaayo ate mu lulimi Oluganda nga ne ndoza Obuganda emmengo ne lutandika nti luwulire ku luyimbo olwo oluddiddwamu mu lulimi Oluganda oba ku luyimbo olwo byennyamiza. So abo gender webegamba nti eruwulirize yenna omuntu ategeera bw'agamba nti awulire olulimi olwo biki bye yayimbye mu lulimi lw'Omukunja byennyamiza. So abo nabo basindikiddwa bateekeddwa ku list yaffe era essaawa yonna amateeka gateekinga course automatically gatandise okuteekinga course because bannamateeka bali mu kukola ogwabwe gwe balina okukola. Council, njagala okubuuza nti ennyimba zino zibaddewo era n'abakoze challenge baye bangi ogunde ayisa abasajja ogunde nga bateekamu ebifaananyi ebyenjawulo ne wavaayo abalala nga Lil Puzzle yagambye nti Saabalwanyi ogunde kiriba kyama kyaffe kya ku ttale. Ne wabaawo n'omulala agamba Robert Kyagulanyi ogunde kuggwe kwesiva. Ne mubaamu abalala abagamba nti ne balukyusa mu version ey'Olusoga. Abalala bo nga basinza bamaama baabwe nti maama ogunde biki ku bonna bano lwaki otagetinzeemu Lil Puzzle ng'ate oliowa eyakoze eya Bobi Wine ye taliiko, eyakoze eya Busoga ye taliiko, bano bonna abavoicinze ez'abamaama baabwe tebaliiko. Yesu okusookera ddala nkugambye nti list nene eyasindikiddwa mu bannamateeka ekyo kimu. One just to pick in a few people between okulaga eggwanga. Ekyokubiri bw'ovaayo mu copyright ng'onoonyeza omuntu amenye copyright tomala gagwirana na buli omu. Tulina ebirungo mu luzungu bye tuyita elements omuntu byalina okuprovinga oba okukakasa nti ddala omusango gukoleddwa. Waliwo abazzeemu nga bagamba maama wange ogunde nga bintu bibiri bye tulina okuteekawo. Ekisookera ddala ataddeko oluyimba ne luzannya n'ayogera mu bigambo bye oba kyendogera okitegeera nti oluyimba Pepe ataddeyo sound bed then n'avoicingirako ebigambo bye weebale oyo omu. Nobeera n'omuntu ataddemu oluyimba nga lulina okukola ki nga bwe luli n'atuuka ku wali n'apoozinga maama wange ogunde n'addamu n'aluplaying alina kaakola ki ye ayisawo mu message ataddemu kake tagenze mu studio ku revoicinga. Onfuna bulungi. Tulina ekirungo nti waliwo kye tuyita derivation of someone's rights, okulinnyirira oba okumenya eddembe ly'omuntu oyo mu music. Nti bw'ovaayo n'orevoicinga ekyo kirungo kye kisooka nga tolina consent kyakubiri. Oluyimba melodies ez'omuntu oyo kyakusatu. Bwe weetegereza oluyimba lwa Lil Puzzle nti he went to the studio yagenda mu studio ne bakwata sound base bagiyite melodies ez'oluyimba lwa Dipo Naziggala nga bwe zivuga n'azituuzaamu n'atuula n'awandiika ebigambo bye n'abivoicingira ku ndongo n'afulumya oluyimba. Mu production
tulina chain of production nene. Ekiteesawo chain of production ng'etandikira ddala okuviira ddala ku writer. Abamu temuyita author. Okuviira ddala ku writer, bwe tuva ku writer ne tugenda ku producer, ne tuva ku producer ate ne mu producer tulinamu chain of another chain of sub production nene. Ojja samba pianist, ojja sanga mba guitarist bangi. Naye tukitwala nti ogende ku producer, ojja osange artist yennyini omuyimbi. Then ojja osange video producer, video director, ebyo byonna chain of production ki nene. Ekiteesaawo emirimu abantu abo ab'enjawulo kwe kugatta emitwe bave n'ekito kiri creative. Bave n'ekintu nti ekintu ddala ddala gwe gusoose okufuluma. Kyebagamba akoze choreography. Weebale nnyo. Naye si kumala gavaayo ng'otudde nga ggwe n'owandiika ebigambo byo ng'omuyimbi n'osanga eŋŋoma eyawedde. So eŋŋoma eyo efulumiddwa eriko ownership yayo. Nti ebiseera ebisinga sina muyimbi yekka yayinza okuba nga alina benefiting in that song under the copyright. Okuviira ddala kuba producer balina royalties balina okukola ki? Okufuna. Era omuntu bw'avaayo n'azannyira mu ngoma ya producer omulala, omuyimbi n'aba tannaba kuloopa. Producer yaproducing oluyimba olwo alina right okuloopa because yayiiya eŋŋoma eyo. Kati puzzle okuva n'atula mu ngoma y'emu erode yafuluma eriko n'oluyimba lw'omuntu kyetutunuulira nti copyright. So ojja kwekanga abalala tebaagenda mu studio kuvoicinga. Bafuna bufunye beat oba sound ne bakozesa eyo. Kati nga waliwo kyali wange omufangoni. Yakoze ayisaba menko gunde kiriba kyama kyaffe okuva ku ttale. Kati oyo naye agenderamu oba ye teyakoze kya puzzle kyeyakoze. Simanyi kyeyakoze, njagala nnyo okwogera ku ki kyemmanyi omuntu kyakoze eki. Kyakoze naye nkuwadde scenarios ez'enjawulo. Nti scenarios zigamba omuntu tomala gava eri n'ogenda mu studio, you revoice on the same melodies, oba n'oddamu oluyimba nga bwe lulina okubeera in your own voice without the consent. Consent kintu kikulu nnyo. Kati kwe bano bonna abakoze tewali yabasabye. Tewali n'omu eyasabira ndowooza kyetugambye nti ndowooza oba oliawo poliisi wenne beetuyambyeko bajja kugezaako okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Osanga baasabye naffe tetumanyi bakoze eki gye baasabye. So basobola tuyambako ne bategeeza poliisi nti tubasabye olukusa okuva ewaani ewagundi. Kati n'oyo naye poliisi ejja tuyambako n'oyo ekole ki emuleete tutegeere nti ate gwe olukusa walujja olukola ki olugaba ennyimba. Naye n'ekirala nti ng'ogyeko n'ekya consent ekyokusaba oba ng'ogyeko n'ekya voicing, ebirungi binyuma okuddibwamu ebiseera ebisinga. Ensonga lwaki bagamba nti nno omuntu onaddemu oluyimba lwange n'oddagera n'olusana kugamba luddemu, omuntu aba akutaddemu obwesige. Nzijukira oba noza yali mukulu Lord Fred Sebatta bwe nabako interview ye ndowooza oba Samuwa King Saa alina oluyimba lwe yaddamu Lwero. So era n'oli n'avaayo n'agamba omwana azzeemu oluyimba namutulabira mu mativu kyekiteesawo okusaba. Naye waliwo omuntu ava eri n'addamu oluyimba nga n'omulamu ogwali mu luyimba talutegeera. Kati nga mbuuziza bannayuganda omulama lwa paati eyo ogunde ayisa abasajja ogunde like mulamu akigwe gw'otegera kwe gutambulira. Kubanga buddayo ku script emabega lukulaga nti nno oli yali alaga nti Siroganga amuliddemu olukwe. Nga Kabaka alaga nti Siroganga amuliddemu olukwe. Balina ekyama kyabwe ekyokuttale kye yamusanga akola ku ttale era ekyamussa kumulyamu lukwe oba kwasabyama anti era tukwe kulyamu olukwe kale kamwa kabi. Kaakati ovuddeyo gwe kyama kikyoyina ne mukulu Yoweri Museveni, kyama kikyoyina ne mukulu Bobi Wine, kyama kikyoyina n'oyo kale govaayo okuwagira akole ki kyama kyalina kumuwagira. Simanya tetwagala gendayo yamanye ekyama kyalina but kyetugezaako okulaga nti ajje ne bascript y'omuntu mu luyimba oba mu kintu ky'abayiiyiza ne bwe ba firimu bw'ovaayo ng'osaba okukiddamu kinyuma nnyo ng'era ogenda keepinga omulamu ogwo gusigale nga gutambulira mu ki
mwogo omulamwa si kuvaayo kyuso omulamwa completely oguleke gutule muki mugugo golowooza nti gwe gulina okubeera ovaayo n'okola omulamwa golowooza nti gulina kubeera ogwo naye ng'ate bannyini kyo oba oli awo si basanyufu eri kyo nti oteekawo omulamwa nga guli mu byabufuzi omuntu nga si muki ndowooza era bwe tuva era ne twanalizinga n'oyo yayimbidde omukulu Kyagulanyi because abantu bayinza okugamba twekubira ki lwaki wa mukulu Museveni biki akamukulu kyawe tetunakalaba naye nkuwadde ebirungo ffe byetutambulirako tetutambula just ku poko wako street twekkaanya ebirungo mu mateeka era bwe tuvaayo ne tulaba nga n'oyo eyavuddeyo okuwandiika olw'omukulu Kyagulanyi nga naye yagenze mu studio n'arevoicinga on the same element kati enkulu nnyo gye twagala osinga okufaako revoice ogenda otya mu studio n'owandiika n'obigambo ebipya n'obituuza ku baseline nga tolina lukusa kuva mu bantu n'olina funamu lukusa so tekiriiko obaani kasita oba nga gw'omanyi wakola naye nga tolina luki naye ate nakyo njala kitegeeza bannayuganda nti tetuli mu kufayitinga bantu ssanyu lyabwe era twebaza nnyo abantu abavuddeyo ne baappreciatinga ennyimba z'omugenzi Paul Kafeero kuba kyetwagala yali abuulirira ate omuntu kadongo kamu omufunamu amakulu obulungi n'okwebulira olina okuddawo omuwulirize ennyo tokoma mu kuwuliriza ate omufumintirizeeko nnyo kati omukufumintirizaako ennyo oba olina omuyimba omutegeere kyekirungi ekiri mu kadongo kamu ng'ogyeko ennyimba endala kati abantu balina okuyimba ennyimba ezo bazeeyagaliremu for edutainment education and entertainment not for commercial purposes not for politics not for any other mulamwa ogenza okubeera outside script y'olwo oluyimba so bannayuganda baddembe okugenda mu maaso nga banyumirwa ennyimba ezo naye oba olina waba akoze challenge naye challenge eyo teyina kumenya amateeka ga copyright kani kubayo example waliwo TikTok group babayita ba Shelton Kama ba Shelton Kama bavuddeyo nnyo nga bakolayo videos scripts nga balinga bazanya bu script nga batambula ku nnyimba z'omugezi Paul Kafeero bate tubalinako buzibu era nabatuukirako nabatuukirako ndimba wani logo ya gundi ya culture heritage bagamba to protect musojisaako muki in those whatever because tebagoinga even beyond duration yeyo nti waba kazanya tekatusuka kali mu seconds ane bakulaga nti omulamwa gwabwe ate gusiga guwa ekitiibwa nti bye bazanya biwa ekitiibwa bitambula ku script Pierre akoze oluyimba lwa dakiika 3-2 ku guno omulembe luyimba ku nnyimba z'omugenzi eba introduction because fena tukimanyi nti omugenzi yayimbanga dakiika 18-15 kati ku guno omulembe oluyimba lwa dakiika mmeka kakati nalabye endowooza ng'agamba alutadde nayo so okuvaayo okuwandiika oluyimba olwo n'oluvoicinga n'oluddamu abantu abamu beetaaga okuwaako ekyokulabirako nti music industry tuze tukyogera okubeera tandika okuadvocatinga for the creative arts nga tukyogera nti music industry kyekiseera naye tugitwalenga omuntu wanaba Minister of Tourism industry eneriisa abantu bangi kitegeeza nti business mukwera business abagirimu byessawa beewa ekitiibwa ate bawe ne bannaabwe ki towulirangako mukulu misaaki ng'akedde ku makya najja wamukubo for example omupyentipieri nti amusaba kuddamu ku luyimba lwaki naye lwaki ab'omulembe guno ate be baddamu ennyimba z'abakadde meaning nti waliwo music gap eri awo zekwadde example nti newatandibadde Sam Misach ne bwe yandibadde omuyimbi nti oba Ronald Mayinja ne bwe yandibadde essawulo tulinawokko kadonkamu waffe era gwe tunyumirwa ennyo ow'omukulu Angel Sekandi nti towulirangako nti Angel Sekandi bamutwala mu kooti yazzeemu oluyimba lw'omupyentipieri onfuna ekigambo ekyo oba nti yageze n'asabwa omupyentipieri addemu oluyimba lwe
oba yasabye omukulu nti katuddemu ekisododo onfuna kakati waba nga for example nti Angel Sekanta tasobola kugenda wali Lupazo ntuddemu yayimba ki gundi oba kyonyaza yayimba tasobola kugenda namugamba ntuddemu oluyimba luno naye lwaki ate gwe obeera gy'oli n'omala gaddamu nnyimba ezo totambule na kutambula genda kusaba lukusa kitegeeza nti 1 waliwo music gap 2 temurespectinze industry yammwe 3 olabidde ddala nga music oli gw'oli mu kuddamu ayina omulamwa mu business wise ate awo wenyini kanso waliwo Lilipazo oyo ayina yagamba nti ebyamakulu tebabiwuliriza era ebyo byemugamba simanyi tuyimbe ebyamakulu simanyi ebyabakafeero yes bakafeero tubawa ekitiibwa bamuzeeyise batta tubawa ekitiibwa naye abantu tebakyawuliriza ebyo yensonga lwaki tukola ki tukola kisododo lwaki omupmtp eribikira maaliyo ow'empigi ku bikondo ze tuyimba kisododo na gunde essaawa nani asinga likes producer ani asinga likes awo oba views so ekyokubiri lwaki kisododo siro yayimbidde omukulu Yoweri Kaguta Museveni ate abantu tebagala okuwulira lwaki ate abantu tebatagala kuwuliriza ate loddayo n'olivoicinga oyimbira omuntu gw'oyagala okuyimbira ate n'ofundikira ng'omenya amateeka ffe tuli Bannayuganda tulina omulimu munene nnyo okukuuma amateeka so that tubeera mu nsi enkakkamu ate y'emirembe so betukola mu industry, creative arts industry bijivoola so kati ndowooza yessaawa twetaaga okubaako n'ekyokulabirako okulaba nga abantu babawa ekitiibwa mabegako nalaba nnyo nga bantu bangi because of ndowooza cyber harassment biki babataddeko nnyo emanye ensi yali etuuse ng'eyise weyina okukoma simanyi saabigendamu nnyo naye nalabako kwawo Luwirite nendabako bangi bebaze bateekayo ba tiktokers mu kkomera naye ndowooza batandika ebadde kati trend ba tiktokers kuyiga amateeka weegali trend y'abayimbi kuyiga kati ndowooza kirina okubeerawo creative si bayimbi naye creative arts industry eyo industry namba yessaawa nti batandika okutegeera nti copyright akola ki ekola yadde tusaba ennongoosereza nti tenayita naye waliwo etteeka lya copyright so tetusobola kugamba tulinde ennongoosereza ng'ate waliwo etteeka eririwo tutandika okuteeka empisa oba n'ensa mu business ya industry ya arts kanso omuntu ajja kutuula eyo agambe nti Musa Moninga Lilipazo olw'okuba omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenda muwaayo ekibaasa olw'okumukolera akantu bwe kati akawoomu era nammwe kyemutagetinga essaawa eno lwaki mujjayo enjala nammwe mwagala artist omukulu abayita bagamba mwana mumuleke muwaache okuva omugenzi Paul Kafeero yafa wabadde wamajjukira ge buli mwaka era ng'ogenda n'otimba ekipande nti amajjukira ga Kafeero nga Kafeero kwalinga mu kifaananyi ekinene nkitegeeza ya hosting omukulu Paul Kafeero takyali ku ssa lyakugamba mu ntayiza kibaasa kyani kyali Lupazo aho taliiwo kubanga essaawa eno producer atugambye nti agunde yasinga likes ekisododo ate si kisododo kyokka agunde kati kitwale etino kati omuyimbi omugenzi Paul Kafeero agassa abalamu bonna abakuba kakota simanyi oba okiwakanamu nabe n'omukunja atasera nga agamba baba kati omugenzi yalina hiti yaliko so kitegeeza ki nti omuyimbi waba yaliko ate tosobola kukakkanya kitongole ekigambo kya heritage nti tutulidde ebbaasa yani ya Pazo mu kiwandiiko mutwalabyemukko kigambo kyonna kigamba nti compensate nti obavaayo yiririre ssente bweziti era tunawuliramuko kigambo kyonna kigamba nti tumwagala gy'asasula waliwo ffe tugambye nti yessaawa industry eneddemu empisa era tugambye nti tuli beetegefu era tugakwatagana ne Uganda Police kubanga copyright etuwa enkola ya mirundi 2 mutwanyinza okukubira enduulu nga bamenye nga bamuvodde mu copyright etuwa civil industry mwosanga okuyiririra ate n'osanga ne criminal tetunategeera nti Pazo yafunye ssente bweziti nti oba yakoze ssente bweziti ekyo kyekikutwala mu civil
nti omuntu commercializinze oluyimba alumonetizinze era afunyemu ssente bwetagana wa compensating. That is business. Tetunagenda ku civil. Tugamba nti saawa eno omulango gwe tuliko is criminal. Kubonereza oba yakutte baasa yakole ki? Naye ffe tetwagala nti abantu baddemu empisa n'okumanya n'okutegeera nti entuuyo z'omuntu zetaaga okuwa ekitiibwa. Yes, Puzzle manyi mukwano gwange naye oba akwata baasa yakole ki? Nga sinaba kufuuka oba kuno kuba ssenkulu wa kitongole kino mpeereza abayimbi bangi mu industry njimazeemu emyaka egiwerako. Balooya bangi abaddemu abamaze emyaka mu copyright nga copyright and intellectual property. Naye bayimbi batono ate abakutte copyright omuteeka mu creative arts. Ndowooza ndi omu ku bo. Ne bwe bali batwala Puzzle ndowooza in-house naliko looya we. Era ndowooza namuyamba nnyo mu kusettlinga issues nga council we. So tewaliwo personal issue yonna eri muganda waffe Yasin Mukasa. Tewaliwo any monetary issue yonna eri muganda waffe Yasin Mukasa. Ne issue eriwo eri general yakutereza industry yakuwa kitiibwa mugenzi. Puzzle Derek, lili Puzzle teyauploadize ku YouTube yakomeza ku TikTok. PNTPL n'ateeka ku platform zonna YouTube era n'akola ne video nti bana akayimba kali buli wamu mugende mukole ki ye ebibye byanjawulo ku Puzzle oba tetufa ku platform kizotaddeyo ffe tufa ku kikyokoze so bonna bebamu oluyimba ye yalutuuze butuzi oba kyonna kyeyakoze sijja yamanyi naye nze kyensinga okutegeera nti copyright nga copyright etuwa ebintu byanjawulo. Tokkirizibwa kuddamu luyimba nga tofunye lukisa lwa nnyiniro oba olwabo abalufaako. Ekyokubiri, tokkirizibwa kukyusakyusa bitundutundu oba luyimba olwo nga tofunye lukusa. Kitegeeza tokkirizibwa kuyingira studio obeeko by'okyusakyusa mu luki. Ndowooza abantu abamu beetaaga okuddayoko ewa muganda waffe Jostedi bamubuuzeko copyright kitegeeza ki okubira ddala kulimba lwa Viola. Simanyi ojjukira ebyaliwo ebiseera ebyo wamu ne famire y'omugenzi Elishama Wamala. So era kyovola tolisanga Jostedi ssaawa eno ng'azzeemu oluyimba nga talina lukusa. Abaategeera nti copyright etegeeza bweti bakikola era olukusa bakola ki? Balufuna. Bw'olitegeera degenda bubuuzeeko baganda baffe aba B2C baali bafunye olukusa era ojjukira nga byakola ki? Byaliwoko nti ekizibu kyekuba kye tulina Uganda nti mu industry wabeerawo okumenya amateeka ga copyright, wabeerawo okwekalakaasaamukawo yamenya ne bakomaawo. Tetunnafunayoko keesi ntuufu nga bwe twafuna eya Kola Tunes eya Cautions and yali MTN yali Airtel. 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 Nti buli omu n'agamba olaba awangudde ffe naffe tusobola okuwangula you get. So nawana eno twetaagayo keesi ey'okulabirako nti oba oli awo notantiru ng'omuntu avudde ne yeetonda n'avaayo ne tutuula ne ku mmeeza ne tukkaanya ku bimu ebirina okukola ki? Okukolebwa. Ndowooza tuli beetegefu okugendera ddala mu mateeka paka amateeka kye gakola ki? Kye gagamba. Singa abantu bano bapulinga down ennyimba zino ne bazijjayo mugenda basonyiwa. Tekiri mu kupulinga down kyokka naffe tusobola zipulinga down. Oweri copyright infringement omuntu aweebwa etteeka to strike down. Era waliwo n'ezimu ezavuddeyo ku YouTube actually. Waliwo bali bazitaddeyo era za strikingidwa down. Naye ate tekitegeeza nti basonyiyiddwa. Ekikulu kiri nti wazizza omusango si ffe abalina okukuleetera gwe okwetonda. Bw'oba otegere tozizza omusango mu mutima gwe okuba amavivi ku ttaka n'ogaba ne mu nsonyiwe. So abavubuka nga KDD n'omu PNTPL bayinza obuteetonda wabula ne bakunoonyesa ekigaali. Gaali ye neekunoonya. Si lutalo bye tulimu si bya gaali bye tulimu bya copyright. Ate yonna amazima efugibwa mateeka.
so omuntu yenna alimutegeera ensobi ate nakola ekirala kireza nago musango. So ni munamateeka amateeka nga tegeera bulungi ate ni munamateeka abadde mu misango gya music so industry njitegeera ni munamateeka olereza abayimbi abasinga nawe waliwo ne benawulerezaako nga bo beekwese tebasobola kuvaayo nga client wange yeekwese ate n'okujja muki mu kamera ogwo ne guggwa. Omanyi bulungi nali mu musango gwa Sena Bata Bitex, nali mu musango gwa Daddy Andre Nina Rose, nali mu musango gwa era ndi mu musango gwa Freeboy MTN Airtel. Those interviews nyingi nnyo zendabikiddemu nnyo Alien Skin. So ensonga z'eggaali it is not tezeetagisa kwa makulu ekikulu copyright ya luyimba. Kanso nga tumayiza n'ekino omuntu ajja gamba gwe ne kampani iyo Brits mubadde Bristol Bristol mubadde misango egyo naye abayimbi abasinga waliwo era musango gwa Gravity era ne Prince Job Cafe tetwamanya gwakomawo gwazikira gutya okitegeera kati omuntu anagamba oyo kansa ajja bivaako leero bijja kukomaawo tewaliyo era kyamaanyi kyagenda kukola oba wabuba kati. Bristol Advocates ekutte emisango mingi era gyonna tegina bwe gituuse. Bristol Advocates yali ku side ya Serena Bata nga mulimu ebitongole nga Foundation for Human Rights Initiative, mulimu PANAF, mulimu WUMA, nago tegwene gwatuuka. Bristol Advocates yali ku side ya Daddy Andre bwabudde tujjuka bulino lya ku record nga yetwana Nina Rose tegwaggwa. Bristol Advocates yennyini nkugambye in-house internally ne calls nziina wano eno yavaayo okulaba nga eteeka embeera mu nteeko we baali batwala Lupazo wali Planet wamu ne family y'omugezi Katolu Bwama tegwaggwa. Bantu bangi internally ne besijja kwogera era nzija n'ogwa Gravity oli abaga nti gunnaggwa musekeredde because temata gyeri mu court. System ya Uganda mu court tegwa lunaku lumu days and years jeriwa yafuluma file number kweri yafuluma muzirina muntu waddembo genako court confirming ngutuuseewo. So Bristol Advocates in terms of musango gwa Freeboy MTN nago yalaga nti gwaggwa. So ekikulu mu byonna nti kisinziira nkola gye tusimye oyitamu nti nga yo Advocates nga Bristol emisango gyonna egisinga gibadde civil ine emitendera gyayo mwokola ki mwotambulira. This time round kyakkanyiziddwako ndowooza first go criminal because copyright kikola ki so ndowooza criminal speed ya jayinza otambulamu ebiseera ebisinga criminal siwekola ki siwetambulira. So ndowooza tukiwe time tulabe abakulu abo poliisi nebatumyako ko bagende bajiyambeko okunoonyereza oba nedda. So ndowooza ogusigadde gugenda kubeera mu makati ga Bristol Advocates wamu ne poliisi n'ebitongole ebiyambako awo okulaba nga fayiro ezo zitambula. Yo nga Heritage tukoze ogwayo tuvudde tutangaziza bannayuganda nti music oyo talina kutyoboolebwa alina oweebwa ekitiibwa era lisiti ezo tuzisindise mu bannamateeka batandikira wamu ne poliisi. Tumalirize ne your last words or remarks ye mwamaliriza mutya ne dash ono mubuka adamweza akafera amayimenge enyembaze nga bwe tugambye omanyi ebigambo oga Kafero Dash no copyright takwata buli omu ate copyright amaga kwata ate oluusi n'omuntu engeri gyawamu ekitiibwa n'enkolagana gye mubeera n'omuntu naye matalinga. Miming is totally different from revoicing. Twawule ekigambo mu makkati go miming mu Luganda kyeki
makati g'okugegenya ennyimba n'okuddayo mu studio ofulumya oluyimba duzanyiramu. Omuntu bw'atula ku gundi najja n'ayimba live band y'oluyimba nti amayiminga lwakubeka kati essaawa bikyuseemu kati tukita live band naye nga mu edda twakiyitanga miming nti osanga Kafeero Dash ng'amayiminga oluyimba lwa Kafeero n'osanga Kaliika amayiminga oluyimba lwa Kafeero tannagendako mu studio kulutyoboola onfuna ekirala kiyinza okubeerawo nti ssebo oli mu oli commercializing oluyimba olwo olufunamu ssente tukoze tutya ekyo maybe a question eyinza okukola ki naye nkugamba ekiddayo n'enkwataganya omuntu gyakola ki gyakwataganamu n'abantu so far noza nga foundation n'abali ku board ya foundation abaana tewali afunyeko buzibu n'abantu abo nga bwogodde Kafeero Dash n'amajjukiro abeerawo so kyetugamba nti omuntu omaze gava eri n'ogwirana n'omala gagwa nogaa kanyingire studio nkube hit oluyimba teruliko standard nti lwa dakiika 3 lwa dakiika 10 lwa dakiika 1 oli asobola ovaayo n'agamba nti lupazo teyakoze luyimba oluyimba olukolera ku ki bw'ogendako ku lectures z'omuyiza producer mulabidde erinnya ku TikTok okwo producer w'amaanyi avayo n'akulaga nti oluyimba terwetaaga nakuba na chorus na verse music producer mulabidde erinnya atula ne ku EPRS no Dr. Tatula ku EPRS Atin Prayer atula ku EPRS Atin I'm forgetting the name. So bovaino asengeka bulungi oluyimba kyeki because he's a good producer. Mu kusengeka obulungi oluyimba kyeki oluyimba terwetaaga nakuba na dakiika 2. Abantu betaaga okusoma ku music vis-a-vis betaaga okukwata corporate bagiteeke mu music. Bw'ovaayo ne bwogegenya sentence emu n'okola oluyimba lwonna nga we lubadde n'okyusaamu bigambo ebi ng'oli yakuwa consent yaggwe yakuddamu luyimba lwe nga bwe lukola ki nga bwe luli nga n'ovaayo n'okyusaamu sentence oba omenye copyright. So kati oba lipazi yakoze seconds 5 oba yakoze seconds 10 oba dakiika 10 naddayo mu studio n'avoicinga ku baseline ya Muse Melodies, yes mateeka ganaasalawo. Tubadde ne Council Derek Frederick Namaka Namakajjo nandi ndikomya wali Namakajjo Frederick Namakajjo ng'atutemera ebintu ebimu liri puzzle omu PNTPL KDD n'abalala at large bye babaagaza aba Kafeero Heritage. So tetugenda kusukka kaawo mbadde ne Edwin ku kamera mu control room ninayo MC Ken yaliyo tubalamusizzaako era tubasiibulidde wano akuume atakuumira mpeera. Sigadde nze David Sanchez. The number here.